Allen Cruz, Mr. Handsome, Gemanya, celebrity track, kuoligena maso berengo subscribinga, oberengo gena maso no kunyura ebintu ebyenjawulo. Onako lwalero tuli ku makaga mwana muwala pia pounds. Onako lwalero ali mukuyingira ennyumba ye and wengezezzaako okubuuliza bantegezezza sente eziri wakati bantegeza sente eziri wakati wa milioni 5 ku lukaaga gize yaguze gana amaka bobo yagala okumanya gana amaka je gali anti omanyisa agala kwogera binyi kugira eddobozi bajja kumpulira kozwe mukwebiriza yaguze amaka malungi nyongera kwanga kulagako munda awo maaso awo naye bukadde nga lukaaga ku 5 oshitiga side zene muyenga so muganda wange kintu kyamanyi nnyo and pia pounds anatuuka ne bwana abatuse tujja funako time tunyumyeko naye tumubuuze mwana kino yakikoza atya okitegeera tova ku celebrity track Allen Cruz Mr. Handsome divorce abera onnyo kubanga ebintu nonna tubikola bulungi nnyo ensonga zonna tujja kuba tuzikuleta bulungi nnyo ennyama eri emabega yeetokota bokyemicomo okitegeera so tova ku celebrity track subscribing a pia pounds aguze ennyumba sente yazijewa ndongo weeri muyazijja mu ndongo oba agenda kuba atubuulira tova ku celebrity track tukomawo. Okay, Allen Cruz is my name, celebrity track wetubeera awe nyini gena maso berengo subscribing n'okubanga omanya bingi nnyo ebifa ku celebrity bo n'okufuna amawulire e Uganda onako lwalero tuli side za muyenga and of course we've been introduced to Amaaka pia aga mwana muwala pia pounds and kiba kisufu nnyo okubanga wahasolinga n'otuuka ku byotuukako akatunanga akyakuwangaziza ate ng'oli mulamu ate ng'oli happy pia pounds muwala muto fanna bulungi of course anenga ina haseji yakuba okuveda but right now I think agenda kuba tubuzaako atubule no tubulya kino kyatuuseko bakitulaba sawa zino akikoza ati pia correction gano si maka gange hey okay no like this is your studio walo studio walo watch no this is not mine or my home this is a group of people abantu nga basatu beba nani ni kifo kino nze bankwatako obukwasinga muyimbi omukubo yekusemu so nze bankwatako obukwasinga label no it's not a label baina dream tibagala baberenga baina studios nyingi in one place nange ngenda bavuza manye bulungi exactly okay. Yeah nayenga this is not mine it's I have no hand in here. Wow. Yes. So pia mubumpu impi tugenda kuita mbufunze who is Pia Pounds and Pia Pounds amanya amatufu yani bampita kirabo Tracy
nakulira Bunga gaba Kabowa. Nasomera masomero Bunga Primary School, Luri SS. Ndi mukiriza wa Katonda nnyo, ndi mukozi nnyo. Njagala nnyo okulya era nga ondaba. I'm a normal person who has normal passions. Obulamu bubadde butya ng'okula nga Pia Pounds? Age of 2, 1998, mama wange yafa. Then ne batwawula ku family yaffe, buli omu nakulira ja, like people basically batugabana. Ne tukula nga zisakula na mama wange na tata wange, nakula n'abantu muganda wa mama wange n'omwami we. Ne kinjigiriza nti no, in this world engeri gye weeyisa abantu abatakumanyi eyogera kingi. Ekinjigiriza okubeera omuntu omugumiikiriza, omuntu amanyi okukola ennyo. Mukundaba nga neetambuza nga atamanyi kukola n'okulima nkumanyi. So sakulira mu bulamu oba abantu bangi balaba nti no bwendimu. Nakulira mu haso y'amaanyi nnyo. Wakuliramu nga bakuyisa batya ng'omwana? Era ng'omwana w'eddalu nakuba ekimala. Kuba nalina eddalu lingi. Nalina eddalu lingi nnyo ate neemulugunyanga nnyo nga nkyali muto ngamba these people don't love me biki. Naye we nakula ne mmanya nti no, tekyali about hate, kyali kunkuza mbeerewo mu nsi nga wendi, because right now I think natandika okwesuza nga nina emyaka 15 we nayimbira ne ragadi. Ansula nzekka neeweerera buli kimu. Naye engeri gye bankuzaamu yembeezezaawo okutuuka wano nti no, tondaba n'abaana 7, tondaba na siriimu, kale neekuumye ng'omuntu without the guardians of a parent. Kyekikujja ewaka ku myaka 15 ogenda okutandika okubeera wekka? Obulamu maama ntate baali bakuyisaamu bwali bususse okubeera obubi? Ndowooza mu ndowooza yange at that age nalabanga bannemesa kuba nali njagala kuba muyimbi ng'ate nkulidde mu maka ga pastor. So neewagula, asijja kwogera linnya lyo n'onsonyiwa. Neewagula basically nentandika okunoonya ekkubo ly'ekirooto kyange. Kyomanya, I think I was 14 years because 15 years nesanga mu studio ne ragadi nga ndi kuyimba luyimba naye. The very first song I ever sang in my life was featured by one of the biggest people abaliwo mu biseera ebyo, because that's like 8 years ago. Yeah. So nga tetunagenda kulimba olwo okola ne ragadi before you meet ragadi. Ova ewaka ku myaka 15 and otandika okwerabirira ng'omwana, of course myaka 15 oba muto, and okola ki okusasula rent? What were you doing? Like kikyokola okusasula, kikyakolanga okusasula rent? Weebeezangawo? Nadduka ewaffe nga ndi mu senior 3 nga ndi 14 years. Era obulamu bwakyuka nnyo. Kye nali manyi kyengenda osanga ebweru yesu kyenasanga. I had a brother, he's called Silver. Nalina brother wange nga mwagala nnyo ate nga jjukira nagambye baali batuseparating nga buli omu ali wuwe. So nze natukira Kabowa when I read away from home. Kabowa eri kumpi ne Makindi Ennyana Maawa. Kati nga neesiba nnyo mu bikosikosi by'abayimbi oba abantu abagala oyimba, abawala babeera mu videos biki nga mbyesibamu nnyo. Lw'okuba wadde embeera zange zaali zaawukana ku bo kubanga abamu nga banywa ebintuntu naye nga nze mpulira bannange nga sisobola. Then ekirala nayagalanga nnyo ssente n'okukola. Kati nafunayo bakery eyo gye nakolanga mu baali bagiyita oba ntake eryawo ku Ntebe Road. Ng'okkiridde emmanga. Ng'okkiridde nga tunatuuka ku ewa EDD. Okay. Eyo weewatyo. Kati ne ntandika okukola naye nga nkola kino ng'emisana nina okusoma, ekiro ndina okukola. Era n'okusoma gwazeewerayo? Naye brother wange yali annyambako naye nga omanyi abalenzi naye yali akyali mwana muto nga tannaba kuyiga all those responsibilities. So it was a very hard life. Nabyogerako lumu nempulira nga sikyasaana genda. Kwegamba it was very very hard. Ng'okolayo kiro? Ssaawa meka era onnyuka meka? Twayingiranga ssaawa nga emu n'ovaawo ssaawa emu. Kati nga nze bwe nnyingira ssaawa emu
nefuumula omanyi okwefuumula nenkola supervisor ampeye essaawa at least 3 awo between ssaawa nga 9 neebake so olwogenda kusomera enkeera ate nga tunyuka n'akenda kaffe ku makyago kati wiiki ezasooka nga nkalya nekaggwawo ntandika omugamba sente ziterekenga omwezi bwe gugwako ozimpe kati abantu abangi abalinga kumpi nange balaba nti njaga nnyo soma njagala nnyo kukola naye ndi follow oba like ndi mwana muto kati nga banyambako nzijukira twali mu holiday 2000 awo nga 10 holiday ya senior 3 nengenda mu studios nga nsaba kubakinga bantu mu studios so eyo gye nasanga gayi bamuyita David Ellis mwesigwa yali yakolako mu Good Life nga ine ennyimba zakubye nga hits kati na oba yanjagala ng'omuntu kugamba simanyi kiki kyaliwo but he took a lot of interest in me natandika okungamba tugende mu studio yimbe tugende backing gundi tugende backing azizi tugende okole boti. That's where I found myself nga ndi mu studio ya Zazion ba sijukira linnya lyayo yali machindi nayo West End I think so. When I get into your studio, basically na call oluyimba lwa Just the Way You Are. Kati David nalutwala ewaragadi awulizeeko bakiki simanyi naye saaliyo. Then agenda oduzanga lulimu dozi yaragadi. Olimbo lwali lugenda lutya? Nja kulemerako mukwano ndifiirawo kubanga nkwagala just the way you are. Kayimba ko nkajjukidde nakanonya no ka downloading I think that was 2015 nenonyo ku downloading akayimba ako ne kanema nali nkagala so ya kati then nankubira simu David nangamba jangu mukwate video awo twali tuziyo kusomero ne mugamba ndi kusomero ne batulina mu holiday nzijukira yali second holiday rogadi nandaba agamba no mwana go nayimbira naga nedda sana kufuna na sana kuimira kumpi naye mu video ngoli kate ebyaddala nga sina wadde chi nagamba muyambe ko mu list mufunire ku video oba ekintu so netumala like 3 weeks nga tetuli kwata video nga tulinze nga bali kuntereza nga banfunira ngwe nga nali mbaddeko mu video nze nga sibitegera sibimanyi as in I was green. But passion jenaina yali too much nga ekintu kyonna ekijja mu makati gange na kyenda bakyenjagala nga mbasaga kyesembereza so that's where my career began. Of course when namala oluyimbo na dayo nensoma video mwakola mcha wayambala wigi nayambala wig ne waliwo omuwala yali akola enviiri nga wali kati nga ayina engeri gyazitungako ku mutwe kuba tewaliwo wigs nga eno gye nyambadde ya video gyagiraba neggwa akayimba kakutuusaawa kayimbako abantu bangi bakamanyako nagenda nga n'ennyimba eyo before nga banjagala ngende mu kushoza abantu abanene nga zemanyi ndi munene manyi oyimba olimba lumu kiba kiwedde kumbe si bwe kityo bwe kiri kale it was like a door kati olaba omusajja oyo Jacob nagenda ku Dembe FM oba nalina 16 years nga ngenda radio to radio nga ntambula then ekyanyamba ku Dembe FM waliyo omukyala bali bamuyita Prosipatra kati nga she's the sister to Ragadi. The whole Dembe FM started liking me nenga nze mbalaga ndi muntu mukulu byenkola mbikola mbitegeera. I got so many connections kwegamba abantu bangi bantegeera naye because nali ndoza sinezuula nga simanyi yet what really oba Choli nali sinaba kwetegeera nze ng'omuntu. That was around 2000 what? That was like 2011 12 there. Awo naonna kati 12 oli mu kwesuza music tannatuuka kusasula era ng'okyakola mu bakery.
obulamu bwagenda oba nva ku mirimu nengenda ku mirala nenkola mu supermarket nenkola mu nga kitunzi wa ready nenkola bintu bingi nenakola bintu bingi kati of course ngawe nkugambye nze nali wanadduke waka ewaffe nalabanga ate wadduse wamwe ate bakulabe ng'ofuuse failure tekigenda kukola sense so nembeera nga nkola nnyo baseebaka nga mbeera nkola webanga time ya kusomero nga nfune omulimu ogumatchinga obudde bwange nti oba guno gwa kiro oba like that. So obudde buyitawokko of course nga buli kintu ekibeerawo. So how do you guys meet up okuyingira Big Talent? Who connects you to Eddie Kenzo and how do you get connected? Nze big na meetinga kusei mu 2014 nga gamba naye toli serious toli serious nga nizo okujja ku studio lero ku Monday nenkomawo omwaka ogujja mu 2015 project yaja kati one time New York nga ankima yali nsulawo waggulu nga ajja ku boda nga ankima ka boda okwo nga tantwala gye twalinga tu recordingira nga nzikiriza wansi nga mugamba mwakyusa gye mwali muberanga ngamba yatwakyusa nga ntusa ku Big Talent nali ndudde New York style ono waffe semyekozo kati ne wanyingiza ku studio nga ndaba ku same nali ndudde nnyo mulaba kati ate nali mwagala nnyo kwegamba we nali nga mu byabayimbi nga ndaba fala munnange yali fala bambi kujja live kati wetwalabagana ngamba tugenda kola oluyimba bikinabanga ali hyped nnyo tuba tutandise okukola oluyimba lwa tubaawe ku kyokkola nga Eddie Kenzo ayingira mu studio. Eddie Kenzo wayingira mu studio nga gamba akayimba nga kalungi kano biki nga twogerawo nga atandika okugamba weyo pati gikyuse yimbawo bwoti enokola bwe bati then ramala nga project ewedde nambuuza ati wandiyagadde omuntu okusayininga oba okubeera under a certain label. Yes nemugamba of course Eddie Kenzo yes nagamba nze ngenda kukola kyensobola siri ku promisinga bingi but whatever I can I will do it to make sure nti no weyongerayo kagamba omukisa gwa Katonda gumbaddeko nnyo nti no bifo ky'abasajja okundabamu no mwala kanebake naye oba kankole sex material. Yes, they look at me as a business and I feel like I'm so happy mukama mpadde omukisa munene nnyo kuba abawala abasinga they struggle so much to work around men. Yes, I had my issues as well nti abantu ebweru abate bakitegeera kulaba ngo okolagana n'omusajja n'agamba this is impossible but yeah, it's God's grace. Kikyogamba mu bulamu kyogamba nti we nali mu Big Talent oba ebbanga lyembadde mu Big Talent mfunye I was helped in this njizeyo kino nekino Big Talent yanjigiza okubeera it's a family up to today ne right now abantu banja tetwawukanangako like that nti no twayawukana oba sobola gendayo oba kiki yeah we are together ekyanjigiriza nti no enkolaganayo n'omuntu terina koma ku byosuubira mu muntu it has to go deeper than that. Yes, okuyiga okuba omugumiikiriza okuyiga okwasaganya media nze nali sobola kudda mu bibuuzo ngamba nakankanye dda nga sisobola naye nga omuntu tasobola kitegeera naye nga I don't be calm. Lessons nyingi simanyi. Pia, do you think at one point audience ekujajinze bubi? Yes, of course. Ensonga emu lwaki nerekereza omukisa gwa Big Talent nti abantu bandabanga kiremya omuntu aze okulemesa amaka g'omuntu omuntu tebandaba nakonako nga muyimbi it took me a year and a half natera okuweza 2 years mu music naye it took me a year and a half n'okuwulira nti no omuntu awandiika ekintu ekirungi kunze kabewa lupapula kabewa media like nga buli omu akwevuma because at one point according ku abantu n'ebintu abantu byeboogera at one point Pia Pounds wali otambuddeko ne Kenzo ng'ava mu ggwanga oba ne mutambula mwenna oba you know
Nedda. Never. Gwe mundowoozayo lwaki olowooza audience esinga bagamba nti peer pounds yalemesa Rema Amaaka, peer pounds yayonona amaka ga Kenzo? Bwe balina olowooza because nali muwala nze kaali mu big talent. Bwe balina olowooza ekibuzo kino nkizeemu emirundi mingi nnyo nti n'okuntama kyantama kubanga sisobola controllinga ndowooza ya muntu, endowooza yange nange tewali asobola kukola ki gicontrollinga. So oli bw'aba akyalowooza majority thought like that, it wasn't true. It ruined my career. It did not put me anywhere. Tekinawe kyangasa, tekinawe kya buli kimu ekyava mu kintu ekyo kyali negative. So okay, ebbanga lyewamala mu big talent, ebbanga lyali bbanga ki? Namalamu omwaka ndowooza gumu. Omwaka gumu. Did you at one point meet Rema face to face oba like nemwogerako? No. Baali bayawukana dda by either way. By the time lwewajjira? Yeah. They weren't. Salabako Rema Namakula n'omulundi n'ogumu ngazze ku studio. Omulundi gwe namulabako yali azze kukola luyimba n'omwami omu baba bamuyitaani, but she had come to do a song bank mu studio naye sinti no nzize wano ku big talent oba to interact oba to no, it never happened. Kisinga okuluma mu mawulire nakuba namawulire okutwaliza wamu? Aisha sijja abamannamawulire bakoze erinnya lyange era nze byena feelinga nga nabifiringa nga kuba nali muto mu industry. I do not know how to handle the news. Simanyi ku handlinga muntu kumpita malaya nga ne judge wange awulira okitegeera. Family yange yali hurt na antu wange yali asasula school fees n'abyesonyiwa kwegamba kyali tekikwatagana kunze nzeka. Nina relationship eyasaanawo just because of ebyo ebintu kwegamba ensi people judge us no yambadde otya enviiri zo za kala ki ebyo bye bajajinga naye ngawe nkugambye tosobola kulemesa muntu kola ki kulowooza nga walowooza. Kati nze the media made me. My name is bigger than my music. Tisawaliwo nali mpisenga mutamanyi nawe ngenda enateete mu katale omuntu amanyi nti oyo pia mujja wa Rema oba twebampita mujja wa Rema bw'ogenda mu butale gy'otambulira nabo bagamba pia mujja wa baba yoyo mujja we. Kati ekintu ekyo kibi si kirungi. Nasooka nenkikaabira amaziga nenva mu big talent nenkola ebintu bingi paka we nategeera lumu nti nno osobola okukwata ekintu ekiri negative n'okikozesa to your own advantage n'ofunamu. Era nze kati oli okumpita oba okunva muli malaaya tekikyannuma nseka ne ngamba emirembe tegigenda kunzigwako lw'okubanga omuntu alowoozeza bw'atyo wabula I will work hard mulage nti nno I'm bigger oba nina kyenina ekisuka ku ekyo kyondowoozaako. Bukifo ky'okwevuma ebintu nobeeraawo nga ennaku ekuluma n'osula nga tolidde kuba depression yankwatira ddala nembeera nga sanatambula kiro nga sisobola era obuuza abantu tewali n'omu yali endabyeko out paka emyezi ng'ebiri emabega. Rema Namakula gundi mu industry eno mukwano gwo ky'omukyala tetulakuleba nnyo n'ebifaananyi bye tubikeera mu Instagram tulaba always pia ebifaananyi wekka ebifaananyi ebisinga obungi. Tolina mikwano miyimbi mu mikwano gyo? Nze bakwano bange saagala bateeka ku Instagram na biki lw'okubanga oteeka mukwano gwo kuli ne bamuvumirira okitegeera wuyo malaya munne biki. In fact bakwano bange abasinga bangamba tonteekayo, don't put me on your social media. So nawe nanyini we bagamba? Yeah, because nga nabo babidduka ebifaananyi nkugambye oteeka ebifaananyi babavuma mwenna oli jjukira gwe ntaddeyo tali mu bya music tabimanyi atandika obeera nze omuyimbi wentukidde obeera depressed olwoye omwana asoma oba ani akuba ebifaananyi byo? bantu bangi manyi opposinga. Nali nesimbyeo kuwa miss nenfuna sasheza n'ebifaananyi wano. Miss ki? Miss my university wensoma IUEA. Okay. Nenfuka Miss Talent, second runners up Miss IUEA. So I know fashion, I know abantu lwako abagenda okumanya that part of me nga Eddie Kenzo assign me, but I know fashion so much. Modeling? Si modeling, but I can pose for photos.
but I don't model. I have bracket legs. Hey, Linda ko oyina ebitege byani bya jjajja bya mama bya taata simanyi n'abantu bagamba birungi birabika bulungi sina bino bibi webiti kitegeeza abantu bagende ku Instagram betegereza ebifaananyi bajja kulaba eki. What's your following on Instagram? My what? Your following on Instagram? I have like mitwalo 12 yeah. Nga mulimu abayimbi muno abayina ennyimba naye nga maama bali eyo n'omutwalo gumu era nze nabagamba rendi kuba hit bane endorsements zonna ngenda zibabbako mwerinde. Obulisa nakulabye ng'olina Infinix weekubira bifaananyi ne Infinix wafunye deal ya Infinix aba Infinix kati gwe brand ambassador? Yes, I am the brand ambassador of Infinix. It was the first endorsement but approaching last year no. They approached me last year naye nga tewali waka bulungi bichi. Then this year I think balabanga nina when esindise ewagwanwa okubeera nti no I represent them as a brand and contract yabwe enjoying nnyo. They are amazing. Basasula sente makeup ya basasula sente manyi ebyo jabibuza manager pio tubulirako nagala kale omwezi bampayo obukadde nga 6 bane motoka waguze empya sirina motoka tonchaya mna pia sirina motoka ondabyeko nga nina motoka nze amabeka pose motoka gitwala byavuga motoka ki nzize ne gundi ne dreamer Alfadi mwina Alfadi empya motoka actually Alfadi yali ya mukwano gwange ne mujigula nedda nga mpolako nenjivugako obane ba abantu yagala bagamba pio oli bubi nedda sinagamba ko nti ndi bubi naye sandi agadde ogambe ekintu kyestali wendifune motoka njaji postinga wonna buli omwaji manye kuba it will be an achievement but sigulangako ku motoka Alfred Jolly okogerako yabukadde 42 wakisibuteka mu luyimba ne lufuka hit serious Infinix etuwa obukadde 6 buli mwezi asagala oyogere ebintu bitali bituufu kubanga kati awo brand yobo jonona kati toli kogera kunze nzeka oli kogera kunze ne Infinix sagala oyogere bye style naye bakugamba go baita pia pounds okussa bizigo kingonyirira omubiri gunyira abana ku Instagram basi abatubuuza mwabera ne bano baserebu pia okozesa ki nze ekikwatagana ku skin yange nembalabe nyingi era obunitegereza nina embalabe ngezako nnyo obutesiga buli kimu ebiseera ebisinga we malo naaba nga mazo okwambala nga mazo naaba nga nyambala bulungi engoye zange pozi ku face wentekako kigaji ekya forever kikola bulungi ine yange eri very very sensitive ne we bankolako bukozi nkera ku macha nembalabe ne bakola ki we bankolako makeup akumbade stegedde Eza pia agamba badda pia omusajja wo mutuufu aliwa musajja mukama jamuleta kubanga right now nze sagala kufocusinga ku relationships zikoya relationship abantu baina expectations zaabwe relationship bavuma bawo buli wamu bwatambula gwe bawa malaya kwegamba nobeerawo nga more pain to people than happiness so right now nze ebyabasajja sibiriimu nnyo omuntu yali akwogeddeko ekintu apart from ebibuuzi bya Rema kati enaku zino abantu bagamba pia alabika mukyala wa kuseimu pia naye how true is that abantu we batyo wokola ne kuseimu oli mukyala we wokola ne Eddie Kenzo oli mukyala we ate nga teweekweke nno kubanga abakazi bameka abasobola managing abakazi bannaabwe bameka no, actually manager ndoza gwe manyo owenya ye Bridget owagonde waslex ata managing abasajja nze sirabangayo mukazi amanage mpozi muganda wa Irene Tale bokka benalabyeko nze siranko omukazi nga manager mu industry yafe siranko omukazi nga producer siranko omukazi nga promoter mwonna mujudde mbasajja kati nekweke jakola lwakubanga industry mulimu basajja ebigambo we nabitya nalemerwa Eddie Kenzo was an asset to me, was everything to me, my mentor, my investor, my manager. I lost him. Do you talk to Eddie Kenzo? Same was my manager ne nali mu big talent. Do you talk to Eddie Kenzo? Same te twina want oba we have a contract which no
We are just working together because buli omu yandiyagadde okutuusa munne ewantu. Yes, me and Eddie Kenzo talk very well. Eyo hate abantu gye boogerako eri mbantu. Abantu bwe bassaawo embeera. Teri mufe. Nze sobola kurilizinga luyimba nga siriwadde Eddie Kenzo. Yawuliriza luno oluyimba kibeera kyo n'agamba wow, I'm proud of you. You know, like tewali nawe wasobola kutandika lunaku nga nze ne Eddie Kenzo tetuli ba mukwano nga tetukwatagana nga tetweyagala. It can never happen. Never. So kombulire pia. Abantu bwe bagamba amawulire bwe gaba gafulumye ne gagamba nti pia yava mu big talent. Ng'atula videos ezifulumye ennaku zino era kukyaliko big talent. Anti because nze nali ekintu abamu kye batategeera kiri nti respect remains respect. Eddie Kenzo yandaba nga sina wendi nantuuse ewantu. Okuteeka ekigambo big talent ku video zange si kwesiba wantu oba kuvoola. I don't know. It is respect. It is this person made me. Kiringa olaba Eddie Kenzo ne Bobby Wine. I remember we tried to call 10 years of Eddie Kenzo. Bobby Wine yagamba Eddie Kenzo yagamba oyo musajja Bobby taliva mu story yange. Nze nokuba teyakola bingi mbu namukolera nga nze Eddie Kenzo bye yankolera. But every time omuntu wakuyamba nakujja ku step 1 nakuzza ku step 2. Appreciate. Kubanga omutima ogusiima gwongerwako. Sisobola kera ku macha ne yambula olugoye lwa big talent. Nkyatambula nga nze pia big talent. My brother New York is here. My brother Sewa is here. You know, we are family. We are deeper than contracts and hits and all those things. We are deeper than that. Credit omwaka guli mukugwako. Muyimbi kyo mukyala munno gogamba nti wow, you lady this year you've worked so hard. Bana ekyo kanze simanyi naye erinnya lyengenda okwogera linnya lye muntu gwe mutasuubira mwenna. Waliwo omuwala bamuyita Shina. Shina Skies. Yes. Awandika ennyimba. Yes. I think Shina Skies buli luyimba lwawandiise. I think lulina kye lwekoze. She's basically competing with Andre. Yeah, so I'm so proud of Shina. Era nakubidde Nesim it was yesterday nemugamba ita Shina. Muteke mu studio. Ne waba ayagala nsimule toye buli lunaku nja gisimula. I want a song from her. So, and she sings as well, so musically ayinza okuba tali as aggressive as she is as a writer. She's the one who wrote Sunday, banayinyimba nyingi jangu ndabe. She's very talented. Luyimba kyolwokoze omwaka guno lwoyinza okugamba abantu nti guys nange guno omwaka nga guggwako nga pia mbawadde kano nange nkewulira. Oluyimba baluyita kibeera kyo. Olwo luyimba nze saalwagala nga ntandise oluyimba. Nali manyi bagenda duvumanga bavuma endala and all that stuff. Naye immediately olwatuuka ku bantu balwagala nnyo. Terunaweza mwezi ndowooza lulinga weeks nga 3 kitundu awo teba 3. I just pray God blesses me. Oluyimba lukole kye njagala lukole oba kye nsuubira. How old is it? The song is like 3 weeks. Yeah, Ngatumaliriza. Ani akwambaza pia? Neyambaza. Wanje ebintu byo bigula downtown. Kati omuntu yenna amanyi fashion tagula bya labels. Gwe ekintu ekirungi ekikunyumira kyogenda nakyo. Nogatagatawo n'ofuluma. N'ofuluma. Ate fashion musaayi kiri mu munda muntu nga omuntu wanamanyi okwambala naye oba okufumba. Tebakiyigira mu ssomero. Awadi zonna eziri mu nsi. Awadi gye weegomba okuwangulako. I am now nominated mu Brian's Fashion and Style Awards. Era ngenda giwangula. Weegomba Brian's? Of course buli muntu yenna ali mu Uganda because those are the biggest awards in East Africa. So of course nanyagadde ofuna Grammy, BET, zonna ezo. Naye right now I am nominated in the biggest awards in East Africa. That means so much to me. So ngenda ziwangula. Komema award njitekawo nga ya Rema ya mjira. Rema ya kusave. Yeah. Okay, your last words. Last words zange neyanziza mkwano. BBS I think this week nakakola interview 8.
munjagadde nnyo n'abalabi ba BBS banjagadde nnyo. Omanyi it's very easy okulaba viewership ya TV era ba BBS gye bali mamanyiyo oyimirira ku stage y'abalabi ba BBS and they are screaming, they are shouting. Batulaze omukwano abawagizi baffe mbagala nnyo Mukama bakume nga muli balamu. Okay. That has been Pierre Pounds for today, and of course next time tujja kulaba ali mu hot seat. Celebrity track koli again amaso bengo subscribing. Junior ku kamera kwali bulunyo divorce na eja ali bulungi nnyo ensonga zonna okupanga tuzikwasaganya bulungi nnyo. Beka promoter misu abaddewo nnyo muganda waffe lwakuba nti obuzibu asabiriza nnyo. Naye nga embere ejja kuba bulungi naye nga wamma ennyumba ffe tugibalaze ennyumba bwefaanana bannange. Ye mbu bannange nzemba buli amwe ennyumba ye waliwo omusajja yakale nga omanyi bano abasajja abakolamu bano abayinamu akasente mbu babayiyeemu ennyumba ye ne kuseyimu nze bagambye taliiwo ebisigadde mmwe mumanyi musibe bulungi mweraba. Celebrity Track. Subscribe.